with Pastor Hinn and Pastor Jessica. He has just arrived in Uganda. So all of you have been waiting. And this morning I was leaving the grounds and I saw thousands of people have already arrived and to take their seat for tomorrow's meeting. So we are so grateful to the Lord. You know, he had said, even if he had to walk. I said I would walk gladly. So we are so excited. This is a don't miss tomorrow. Miracle Center grounds. God bless. Amen. Exactly. Akabadde kaseera kasanyu nnyo nnyini ddala mukwano gwange. Era Pastor Kayanja abadde tasobola kubanga yeekumaakuma n'okusigala nga mukakamu oluvannyuma lw'okukakasa n'okubanga alaba ku Pastor Hinn ayingidde gwanga olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 26 June omwaka 2025 agala okutegeeza nti omusumba Hinn abadde alindiriddwa abalokole okwetooloola Uganda yonna amaze okuba nga atuuka era n'enteekateeka zonna zandiba nti ziteekeddwateekeddwa bulungi wabula wakati nga Pastor Hinn atuuse mu Uganda waliwo basumba banne ba Pastor Kayanja ate abatandise okuba nga bakuba emimiro era nga balaga nti si basanyufu yadde eddakiika emu olw'omusumba ono Pastor Hinn okubeera nti mu ggwanga atonyeemu era nti ne Crusade eyateekeddwa yakubeerawo era buli kimu kyakutambula. Bano bakubye endekamoyo ne bagamba nti nedda si kituufu Pastor Hinn okujja wano ate kigattako. Omu ku bantu abatakkiriza nti okujja kwa Pastor Hinn kugenda leeta revival tekiriyo lwakubanga revival ejjeetya abantu ba Mukama abantu ba Mukama we bakuŋŋaana ne beewombeeka ne basaba ne beenenya awo nga Mukama alyoka awonya ensi tagiwonya luli. Revival tejja na kujja kwa Pastor Hinn ejja na kujja kwa Katonda. When God comes there is revival. Olukuŋŋaana lusobola ofuuka omukolo kati olwo Mukama talujjaamu. Era n'ekirala we luba nga lukuŋŋaana lutukuŋŋaanya kufuna byamagero olwo si revival. Wateekwa okubeerawo okwenenya kuno kwa Nekemaya basooka basomera kitabo ky'amateeka tebasooka bawa byamagero. Ebyamagero birungi era mmere y'abaana agambye atya olukuŋŋaana olwo olugenda okubaayo we lubeera ng'abantu balunoonyamu migaati na byennyanja si kye bayita okudda obujja kati mwabatera okubeerayo ne mulowooza nti omuntu okubaawo n'apinga omulala oba n'atasanyukira mulala lwa kintu ky'abaakoze kiri eyo mu nsi. Amanyi abalokole batera kukiyita nti ebyo bya nsi. Ne mu sayidi eno ey'ekkanisa mulimu abatasanyuka singa mulokole munnaabwe aba akoze ekintu. Kale wetwogerera ye Pastor Kayanja ebyo tebimuyigudde ettama ye wamu n'omukyala we at the same time ne mutabani we wali nga we bali kakiika akateekateeka okujja kwa Hinn ne Crusade eno bo bakyali mu nteekateeka era baleese ebyuma eby'amaanyi omuli ne zikamera ziriyo zitazannya mukwano gwange. No, what I'm saying, you look at the screen while you're filming, right? Yes. Because for me, when I was learning to use a camera, you have to put your eye, close one eye. Yeah. So you no longer do that. No. You just look on the screen. Yeah. And that's it. Yes, that's it. But it's heavy. It is heavy. It's heavy. We pray for supernatural strength and endurance. You know, sometimes they have that. But the picture is very clear. Maria says it's attached to the. Yeah, I'm sure it is. No, it's very heavy, but it's very, Oh my gosh, yeah, it's beautiful. very clear. Yeah, I This wonder is if how we many can how many create cars are those backpack kind of So attachments. we have two. We have Yeah. two. And there's 6 cameras. Ah. So these So- are 6 so- cameras. There's 6 cameras. Some have to be very strong. The attachments too. It's beautiful. The image is beautiful. You can't miss anything. Wow. Fantastic. Okay. You guys get your stuff. So no, this is what you would do. So you don't have to use a lot of energy. Just do that. Then you relax. So now relax. Just don't do What do it. you say you don't have to? You just relax. You just relax. Look at my hand and look at your hand. No, you just relax. That's not has it has nothing to do with it. You just relax. Sure. You just relax.
Just relax. Relax. It was such a very, very light moment between Pastor Kayanja and the son. We babadde bagezaako okujokinga mukaawo ku kamera eyo ezimu ku kamera ez'amaanyi ennyo nnyini ddala ezaleeteddwa okukavaringa Crusade eno egenda okubeerako Pastor Hinn. Akowulidde awo Pastor Kayanja abadde agamba mutabani we nti gw'omubiri gw'olina oli musajja wakiwaga omubiri gw'olina kyogamba nze nange gwe nnina anti badde bakayanira kamera nga Pastor Kayanja agamba kamera y'amaanyi ate ezitowa nnyo. Mutabani we n'amugamba taata relax. You don't need to fidget. Biri bintu byangu nnyo. Kamera just ogiteeka buteesi mu kifuba kyo wano bw'oti amaanyi n'ogawulira nga tekyakuzitoowerera yadde. So mbadde kutegeezaako mukwano gwange nti enteekateeka za Crusade zo zirabikanga ziwedde. Yes, ngenda kulagako ku bifaananyi ng'embeera we yabadde nga bateekateeka wali ku Miracle Center. Ojja kujjukira nti omusumba omukulu ye Pastor Kayanja ono yasabye abakulembeze ab'enzikiriza okukulembeza okulyowa emyoyo gy'abantu mu kifo ky'okukulembeza enjawukana. Wano nno yabadde ateekateeka era nga asisinkanye bannamawulire. In fact lunaku olwaleero wali ku church esangibwa mu Lubaga nga wolaba mukwano gwange awo y'emu ku nteekateeka nga bweyimiridde. Omusumba Hinn okuva mu America wakukyazibwa wano wennyini era nga bannayuganda bangi beesunze olukuŋŋaana luno oba beesunze Crusade eno. In fact emabegako awo Pastor Hinn yatweetinze wali ku mukutu gwe nagamba we are just days away from a historic move of God in Uganda. Join me daily in prayers you prepare for a mighty outpouring of the Holy Spirit. Pastor Hinn yasuubiza nese kusuubiza yenna mukwano gwange nagamba nti omwoyo omutukuvu agenda kubanga atambula era nti embeera egenda kubeera yanjawulo nnyo nnyini ddala mu kaseera ak'okubanga akulemberamu Crusade eno. Come and experience the anointed worship and healing power of God. Bye bimu ku bye baatadde ku artwork ono eyeteekerateekera conference oba Crusade eno. Ojja kujjukira nti Crusade eno egenda kubeerawo kubanga ennaku z'omwezi 27 paka ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi gwa June. That means 27th, 28th and 29th. Pastor Kayanja nga hostinga Pastor Hinn ye amaze okuba nti atuuka era enteekateeka zonna ziwedde. Ate wakyaliwo kulanga kulala mukwano gwange. Ekyo kyekimu ku bifaananyi byenkujjidde mu vidiyo eyo nga musumba ateekateeka n'okubeera nga ayaniriza mu butongole Pastor Hinn. So Pastor Hinn is in Uganda. So Ugandans, you better get ready for anointing. You better get ready for the Holy Spirit. Kubanga embeera egenda kubeera yanjawulo nnyo nnyini ddala mukwano gwange ate waliko Miracle Center. Ojja kujjukira nti Pastor Hinn juzi lwe yasembayo kubeera nti alabikako. It was in Kenya. Yes, that was last year. I think that was February, the 24th and 25th of February. He was at Nyayo Stadium era abeeyo basigala nga basanyufu nnyo nnyini ddala olw'embeera gye yabateerawo y'okubeera nti buli omu yasabirwa ate buli omu n'agenda maaso okuba nti afuna anointing ey'enjawulo. So kirindiriddwa mukwano gwange ndowooza akadde kaweddeyo. Mweteeketeeke mugere wali ku Miracle Center. Alson Painters UG basiizi ba langi ku 0705 bakooneka ensonga bajja kuba nga bazitambuza abasiddeyo omusonsoze gyerinnya eryange agaliwo omukutu kwe tuli liking a video eno kale thank you so much. Agaliwo gwe mukutu kwe tuli information yonna nga bwe beetuusewo bwe tugikuwa. Webale nnyo mukwano webale.